tugende kati munaye tutandikirewa tulina ensonga gye twayogeddeko eggulo netagimaliriza tujja giddira tujja kugiddira tetutandika naye kati waliwo eggulo ebintu ebimu answers ze twafunye kuki ansa esooka byavudde sooke tukongratulating Beeka tomumanyi bamita Beeka mulimira musama yafunye omukyala mu America kongula yawonye obuwuulu tuterewo omukulu oyo tumulabe bulungi nnyo musama jajjaako oyo kwebugumiza akamere nafuna kikyana kiwala yono ali mukwayi konguzi nno munnange abeera Texas Dallas otegedde gye emikolo egibeera simple just kugenda wali bantu batono nnyo si byakudda ali mugeye bannammwe kale munnange byebyo bwe yaŋŋambye nti nawasizza era naŋŋamba byemikolo gigino kize kyowewaawo oyo no munnamawulire kubaako omuntu munnamawulire nina omunnamawulire naye gwe nindiridde okugamba konguzi nga ndaba ayambadde gawuni nga naye anekaanekanye mu masuuti agatali ga leero yaani bwe nkola naye nange musabira amiina naye ke yawezezza emyaka 25 mu mawulire naye bannaye gwe waliwo omuntu yeetaaga kamabulire waliwo omuntu obanga yeetaaga kukola atya kati ddala nomala emyaka 25 officially nga gwokola lugambo naye nga nze biseera ebisinga badde ekola mawulire ga lupapula lwabukedde olugambo neŋŋamba yatandika myaka 15 egiyisenga nti ate nalwo kankole ki naye era nga nali mpandika ne mukasala bicca mu lupapula kati munnange era mu layini y'emu ey'ab'omukwano nga bano eggulo tulina bye twategedde gye twebuuza enkolagana ya Dana Nabataas ne ba Bittusi eriki enkolagana ya ba Bittusi ne Rema eriki enkolagana tulina bye twategedde Hotel Africana bulijjo musibako sigwe yawadde haaga bulijjo mugamba wa Mr. Lee n'abalumya kati onali wa Julio kati era bonna be bamu kubanga kuba basharinga ebisinga kati mbu banasharinga omanyi bana abaana balina ekibagatta naawe ekibagatta mpisa weewaawo bana Bittusi n'okukolagana mwebale nnyo basajja mmwe empisa okukolagana finally tuyinza okulaba ku kibiina n'omululu baagwesonyiwa omanyi omululu gwe gusinga okutabula olaba awona aliye manager ande oba ye ande ne baawukana naye ne biggwa nga tebatabuse abaana nno baba bavuma nnuseko nga olwo yali ateekamu sente bakuba ennyimba zaabwe naye kati tuddeyo emabega tulabe bazirekere manager simanya biki ebo balaba banyirira balabika bulungi naye kati tuddeyo emabega kuba waliwo ensonga ezattaanyiziddwa tuzittaanye biggwe kati n'abatanzi ye twagikoze eki twategedde anti eŋŋamba sina kyakyeŋŋamba nti ono mukwano gwabwe bulijjo ekyo twakitegedde ki eggulo kati ono Rema kale no yimirizaamu awo munaye okimanyi nti nno waliwo atategedde nti ono Rema nga lwaki g'olaba ye wa bulijjo olwokuba tiyasoseeko kubalaga ku Zimpo va ku ekyo ettama nga dde n'okutuuka ku kino Hamza mulabiridde bulungi naye ebitundu bya Rema nga bigejja bulala ali mirembe yasooka kabina n'agejja ekifuba kati laba ettama anti fe abakyala okugejja kwaffe olabira ku lubuto na kifuba laba emimwa banange aliko alabirira yafuka mukyalagunzi nesirajaga asiiri abantu bezereza siiri ate yeye fe abakazi bwettu wetutuuka wetusetolinga nogaa nti kati wano nina emirembe ogejja n'ebitakukwatako tanasetolinga bulungi ubadde otya naye gwe lwaki okuba ekigambo mu bintu bya banno ako kagambo kiyita kigambo gwe sebyesiga bigambo byo obyogerawo ng'asaaga oddamu bikomyawo nga byabadde bali bulungi kati kambabuulire maama ozo omwana takoye era ensonga zaabo balazeewo ensonga zaabo nazo twazitegedde nti Rema kabaddukiddemu oli mugezi musajja nti Rema ne baano nabo bamukwano twakitegedde butegeezi eggulo naye gwe muntu guno ogugeza gwe Rema ntanateera bulungi wa mukulu ono kati sokoleke bwe bayimba bayimbalimba kine gundi gutujja naye nga tebanayimba gutujja waliwo oluyimba lwe bayimba ne Moze Radio gutamiiza 217 nga gwako awo kati bano abakulu bangi ke baba bategeerera kubakasika baselebrating emyaka 10 okuyimba naye bwe bamala ne bakola gutamiiza awo
waliwo ebizibuzibu bakawukana n'oli omusajja kati baga nti Rema ono bampasuddeyo ewa Kenzo kubanga ate yayagala na Amuza at least okutegeera 2019 kati nga bagamba nti ono ba MB2C be batabulaani nga baagala okisala Rema nti era yavaayo asulawo bano naye bambi eggulo bugambo Rema yayogedde ebigambo ne mwogera kyokka nga babikwano gyange bukwano bwange ne mwogera na bano bambi nga bwe beewozaako naye amazima gali nti yesterday lwadde lunaku lulungi okutegeera kati oyo yaani ate oyo faani just yabaddewo ne bamubuuza ng'azina naani ono Bobby Lash anti bamubuuziza muntu kuba nani gwosinga okwagala n'agamba singa kwagala Bobby Lash n'abakyala bakwetanidde nnyo n'agamba kale Bobby Lash gye mweyimbiremu ku faani woono n'amuyimbiramu kati naye mbadde kyeka mwakisaze naye nedda bambi bano abavubuka engeri gye balabika bulungi bampisa buli mukyala ndowooza abeegwa ate tebadde bakusalawo bwe buzibu kubona omukyala yaziraga ati nze nyina gwe njagala yaani namuga mukifuba bwe bwa Katonda amutulike nga bomu kati baga nti mwekola ekigenyi ne beekola ekigenyi nawe tekyabadde ekigenyi omukyala onayinza obba alina gyali ekigenyi nga bakutte ne wano ne kwata wano kwata wali otunula eno abafa bafe kabaddeyo kakasa gwe notunula amaaso ng'otemerezanga mu magga kyekyo n'omukyala yakula bulungi n'obulungi mulungi yakoze ne ka 360 ekyabadde wali yennyini era ke yakakoledde ddala nga King Saha ye mulabirizi nzinyonyolanga bubyabadde nyonyola ababaddewo abajulizi babaddewo mukaya nkutumidde nnyo Michael mukaya olabidde mukyala waffe weebale nnyo tumanyi mukyala gwe yawasa nyabe saagala kukolako lugambo nyonyola kati ojjo sinoonyerezanga kati gwe nyamba Dora ebambi olabidde nnyo omwana wa kwekunyirira nnyo kandi mukaya mutono omukulu bombi bampisa mulimu abantu ng'olaba abakyala kale n'empeta ne bwe ziba tezinnaba naye nga balabirira bulungi nga mesaaki babirira bulungi mukyala we naye embaga yejja kujja takuba nange ninda mesaaki wali wasa kati gwogera tandika nga tubuzaabuza buli omu otandika omumulinda kati nalinda ani omulala osalawo omwaka ogujja tusobola osalawo omukono ne tugukolera ndeka bannange eŋŋamba eziyinza okubeerawo gozityako kale ne bwentambula nensirituka olwo negwe kusalawo just nze munveeko kati munange tuddewa ku lwokubiri ati onnandaliza toyogera nze gumbaga entambula kasa tuyogera kyekirala tudda ku kinze binvudde nekyogereza kyo tukimanye tuyambe kale nja kubuulira kati mbulira bali mbulira gwe kale ojja kumbulira byaffe omanyi osabuka bya brocode kakati tudde ku kinze olwezinze memore yange nze kintu ekyasinza okusanyusa ava wano kulaba ku Evelyn Namulondo ng'ali ne Rema era babitusi omulimu ogwo baagubaddemu ogw'okuddiŋŋana era kale ne bakakkanyaako kitegeera tubakulisa nnyo bavubuka mmwe Rema yabaddeko oli ne banyumyamu era kale ate abaana bange wa Rema ne Evelyn naye muna empalana yaabwe ye ne Carol tenaggwa entalo ne zijja ne zibaawulayawula mpolampola Kalo yalokozi Kalo nantungu gwe tewalabye engeri ebedda gye beetunuulira yamukulya omwenda noli n'amuddiza 99 waliwo ekisukka Kalo ebintu bya Kalo sibitegera ne kalabika alwawo sonyiwa beekola ki ekiri awo ate no waliwo ewali just buntuntu bwaffe abakazi nze nga bwe manya abasajja ba Kalo balala aba Namulondo balala si Namulondo ndi ku Rema ate anti Rema stroke Namulondo engeri gye bazzeemu okukolagana gwe tomanyi nti ono nsawo y'oli naye kati ekiba tekyebali bamukubako kyo bakijjeewo oba ino kijjawo nedda wabula nsirike ebintu abantu abo bombi kansirike akalembereza ke baafunye tusooke tukaleke kambireke naye n'omanya ensonga entuufu yali yabaawula seguya wevebe sisobola tudde ku kize nakubuuzizza tudde ku Kenzo yanyize byakamiiri nti federation teyamuyamba teyamulabirira nagamba owaayi agana ate kati omuliro gwe muli mukunteekako nga gonsusseeko omungi ekituufu mwe mukimanyi kati tugambe kiyeetonze yakoze eki yanyonyodde bwe yanyonyodde teyeetonze yanyonyodde kakati tunuulira omukulu ono ekikulu kiri nti federation etera okufaayo ku naye ku luno yasirise naye ate lwaki teyagambye ne wuma
bafiina mugerwa basiiba lwaki yesibye okunoyeka ate ekyo ekyantabuddemu Kenzo waba taliiwo ekibiina tekitambula Kenzo yekibiina ye president ate era asobola okuba nga taliiwo naye abalala ate namutuufu nzijukidde lwaki tagamba uma n'agamba kubanga ye ali mu federation ekyokubiri federation yetwala zi associations wadde uma yagamba nti nene eringa federation nti ina associations ntono yeno federation ate uma yalina associations nyingi ate nga weewaawe niye federation kati ndooza Kamiliyoni adde mutuufu nenye ono n'aleka bali kale oyinza obutamunenya kuba omuntu omunene yavaayo nagamba bino ebisigadde mu bindekere woowa otuuka ne bagaa kati amaanyi gagaziye ani yavaayo mukwano gwo Juliet ate yogeranga zawedde yalabirira Kamiliyoni n'amujjanjaba omunene wabazirwa kyo ne gavumenti oba yambyeko nalabye Kamiliyoni agamba nti yalabiseeko ate nabasuubiza emboozi nenno njabuliddwa bwenji bannyonnyola lwaki Kamiliyoni bulijjo ono ye Juliet zawedde oli ye Kamiliyoni mukyala gwe tukwebaza nnyo wakola olabiridde Kamiliyoni n'agejjako olabiridde Kamiliyoni n'afuna sikiini bannange omanyi Kamiliyoni bulijjo talina appetite naye kati tugenda tunoza kati Kamiliyoni agenda kuba yettanira nnyo eyo nga tavaayo agenda kuddayo Kamiliyoni tanawona in the first place hati emboozi gye njala bannyonnyola nti Kamiliyoni agenda kuba ku ddagala the rest of his life eddagala bita kati awo njagala mbannyonnyola obulungi naye obudde bukyambuze bwe mbannyonnyolera kati agenda kuddayo America for check up ate era baddemu bamujjanjabe kubanga tteeka paka Katonda lamuyita agenda kubanga ajjanjaba akataago ke nabaga nti bakasalako akatundu ke kabadde kamutawaanye nnyo kati nga kazaala amazzi kati ebyo byalekeddaawo ne bamuwa eddagala bayita Creon eddagala eryo lyeriyambye Kamiliyoni nti emmere gyabadde ngaalya bulijjo breaking bwa down nga akataago ke kazaala enzymes kati ate nga tekakyazaala kati yagamba mulimba luli nti tagejja takola ki kyali kituufu ebbanga lyonna kubanga aludde nga akataago kalwadde nti enzymes is breaking down the food you eat or anything it goes in your stomach kiba kitegeeza nti breaking down emmere negenda ekunyiriza sikiini negenda ekugezza nekuleetera amaanyi kati ye ebadde terina kyekola ki kyekola kati bwe bamuwa eddagala eryo n'abasawo ne bamukakasa nti kyekyo n'akataago ne bakalongoosaako kiba kitegeeza nti kati akatundu akaliko kakola at least tekalina okukola ki okukola nga kali supported n'eddagala liri kati eddagala liri buli lwalikozesa n'afaayo n'alya n'emmere nga bw'abadde alya n'anywa kituufu kyalina okunywa kiba kitegeeza alina okugejja kuba emmere ekola kyalina okukola ki okukola naye kuva ddala yali takimanyi however abantu bangi baga nti ekyo bireetebwa mwenge ekyo kireetebwa embeera endala nnyingi n'etali mwenge omusajja muleke mumuteekako nti nga bwowugidde stress naye ereeta embeera eyo si mwenge passe nti gwe gwavaako Kamiliyoni okufuna embeera endala nnyingi ne stress bannaye nga toli serebu oyinza obutakimanya naye omuntu serebu oba omuntu amanyikiddwa abantu bakwetikka ku buli kimu obanga gwe bagamba nti omubi yagira mulumbe kati kwegamba byebyo mu bufunze kati Kamiliyoni kiba kitegeeza agenda tutandika okugejja ajja na ku nsinga yenkanaani gwe tubayiye nga omulangira Ndawuso owa Radio Simba oba abuka wenja nkugambye okujjawo nga naye na Juliet ajjenga ne wana jjanjaba omwana ttu ate lwaki ajjanjabire eddagala lisinga kubeera naye ajjenga ne wana n'abasawo bali eri era agenda kuddayo mu mmeeyi kati fe bye twalabye ng'oggyeko bino eddagala lyabaddeko n'okulabirira alina okulabirira okwenjawulo kwabaddeko twagala kusigale nga kugenda mu maaso kyemumanyiiko Juliet alina keya buli muntu awo wenyini kwegamba akulabirira nakufirako ayinza n'okukuliisa emmere nti waakiri kwegamba alaba tolya nakulisa omukyalo oyo era tukwebaza nnyo maama Juliet ali wali makaayi nateeta awo kakati nno munnange kubanga yamuyigiriza empisa ne muzeeyi kyamufumba rest in peace taata wa Juliet zaalidde naga nti katulabe Kenzo byagamba byewozaako tugenda kudda mu jam session very soon teraimbi bagibajo kamera naye lwakuba tubadde tuli ebiti twakaba mu kisiiro naye tubadde tukyali apandawo nabamumanyi tugezaako okulaba nga at least copyright neyita before recess nga tebandagenda mu bululu tubadde tuli ebitiizi ne kati mukama bulungi I think
gazetting process yo erabika either yawedde oba like naddotwe so wabadde wakyali embeera naye nga tugenda kuddamu bayingi baffe bonna tubagamba we are going to resume very soon. Era nga tujja kutandika ne ankopi yennyini agenda okuba nga yakikolawo banasoka doma mubali ayina enyivu empya naki kigenda kuba kyakola. Tugende kasogede ku ankopi mukulu we yakomyewo Dr. Jose Chameleone yali yagenda kumujjanjaba naye yakomyewo yatuukidde basically ku mukulembeze wa federation ne federation yonna nti agamba temumubeereddeewo temumuyambye nebibadde akomawo temwazikumwanyiza dde osindika omuntu. Nze lwomukunadisiriwo nabadde ndi mwestimali tubadde tulina omukulu wakulirwa abalwanyi olwanizi lw'eddembe eyombi then okubeerako mu constituency okuyambako ku fifi yange maze almost naye nayogera ne ankopi yankubira like on Friday yajja manyi ankopi is a leader ya the federation yajja n'atuuza aba secretariat n'ababulira ekibakolera then nange nankubira okumpitiramu kyebateesezaako in terms of okukimala Dr. Busa nenkuba immediately esimu secretariat ng'amabulira kitugedde nango kusimu nabuli munyogere kati nebanga akakikoleka then I was going to proceed over the next day okugenda okuki atuuka akomplaininga nti netwateesaako waganako nenkuba ku secretariat wanesimu nebagamba nti bakubira nkopira tukwaki takubira takwata kakati ate nabo nebakuteesobi nebatagenda mu maaso nakye bali balina kukola bansonga bali baagala sokafuna cooperation kuwankopi kati awo yabumba nenyama secretariat naye nga next time tujja kukitegeeza. And ankopi wabanga vice president vice president era yabaddewo naye kati omanyiza kati ebiseera ebisinga yamulabira mu kategori eri alibamakiza erida ye naye alina wamulabira nga osanga yamulabanga wadde agamba alinyamu nga tobbi naye we shall have a meeting with them and we shall we love Chameleone naye kenyini mwagalanye naye akimanyi naffe wano tumubeereddewo nnyo ne mu kugenda ne mu ddwaliro twakontributingako ne baba bategese ekyo tubaawo okuteekamuko akatono netugule obutebukamu bubiri tumwagala nnyo like all shall be well. Oli mukulembeze we mu federation n'ennamba yanyu lwaki bubakasaza kubuyisiza ku stage mwali yakitinga mu ngeri we all did different. Abayimbi abadde bangi abavaayo nga boogera ebiri negative correlation nga bagamba olugambo nga luwagiddwa Back and Go ky'ekyokuddamu eri visa yonna yakulema okufuna oyagala kola kusoma kufuna bujjanjabi oba kulambula jangu ku Back and Go tukwanguyize tusange ekajans kitende okuliraana akatuuso ka wiikendi kaakano Bukedde ekuleetedde olupapula lw'amawulire Bukedde ku wiikendi omuli amawulire ageesigika n'obunyomero okucamula njolo okuli serebuwo akeezembira eddagala lyaffe eby'eddiini olulimi ebyobuwangwa sanyuka ne wiikendi n'ebirala bingi onyumira byabufuzi by'amasanyo byabulamu oba byamizannyo weefunire olupapula lwa Bukedde ku wiikendi ku nnusu 10 zokka buli wiikendi okutandika olw'omukaaga nga 2 January 2024 Bukedde ku wiikendi akatuuso ka wiikendi. Keranga naffe wano ku Kyenkya
omwangu yatta enswa ffe tufuddeyo owasiza otya tukuwa amawulire ag'enjawulo agafa ebweru w'eggwanga ne wano mu ggwanga lyattu mwennyini ne basalebu bo ab'enjawulo wabweru w'eggwanga ne mu bitundu eyo gye mubeera tutuukayo ne tumanya agafa eyo tebakufera wetuli ne crime watch okukulabula tukuwa omukisa okuteesa ku nsonga ez'enjawulo nammwe abamazaalibwa tetubeerabidde ebyobusuubuzi n'obugenyi bw'ennaku ku nsonga ez'enjawulo tukuwa ebyemizannyo mbujjuvu ate mbutuufu okuva ku mande paka lwakutaano olw'enkyenkya n'enkiwumbawumba nze josephat seguya n'amawulire g'abaserebu agakusanyusa ne gakuwummuza n'agakunyiiza tegabulamu tandika naffe olunaku ng'oli mumanyi okuva mande paka friday ssaawa 12 paka 3 ez'okumakya Bukedde TV 1 ekyenkya tekisosola ggwanga ddiini wadde kikula kyamu Tosoma ku Bukedde TV ekitawuluzi sizoni ey'okuna kisabuukuluddwa n'omulamuzi John Bosco Beronje. Mwami Kitimbo weteeseteese bulungi? Neeteeseteese bulungi ino aye oluganda si lwiddi bulungi. Tulidda kufuna engeri gye tukitetenkanyamu. Naye abaami bano ababiri baleme kubamalira budde babbi. Ensi 5 mu b'eŋŋanda. Namuleme kwagala bintu. Nakusaba onsonyiwe. Saba omukyalo oyo anviire nze sikyalina kye mwetaaza wange. Enkwe mu bakoze. Owekitiibwa mukama wange oyo yali akimanyi. Kuba nali namwegayirira dde oluggi alukole. Okakasa saakulaga ngeri gy'oyinza kuggalamu luggi olwo. Oluggi lwagaana naye walulaba. Emirerembe mu baliraanwa. Gwe bw'opangisa ennyumba esigala ya landiroodiwo. Nze bwe mbadde mmanyi. Bw'olandiroodiwo asulawo oba yasuza ebisumuzo byewo. Obwenkanya mu kkooti. Case eno the judgment is in favor of the plaintiff. Nyumirwa oyiga amateeka mu pulogulaamu y'ekitawuluzi buli lwakuna n'olwokutaano essaawa 5 ez'okumakya ku Bukedde TV 1. Tosoma ku Bukedde TV. Tosoma ku Bukedde TV. Nze neetikka kimu cash. The Neighbor muliraanwa. olaba nze sikugwa Amateeka n'okulengeza ewa muliraanwa. The Neighbor. omusajja agenda ku madde ku stress ng'ekyenkanidde simanyi Wandeeta wano mbuno bwe ndi wano yegwasasula ennyumba yegwangulira engoye yegwagula ekyokulya kinzijjako eky'obusajja. gwenda baana buli gwogamba ye mwana kikyotegeeza Ekibba baagalwa ewa Neighbor. Lwaki wesiba ku mutaata wange? buli lwomu gy'omanyi awalinawo omuwana osobola okubangulwa mu koseyi zaffe zino wammanga okwewandisa kugenda mu maaso tusangibwa mbalwa Namugongo tukubire Islamic University in Uganda Females Campus Kabocha trains a holistic, innovative, hard-working, strong ladies. Jangu August September intake okole courses okuva ku certificate paka ku masters. Okuva leero weesiga ekizigo kyaffe Label Cream and Jelly ogabane ku birungo omuli glycerin, oyiro w'omuwendo n'akawoowo akasufu akatasangikasangika. Samran Investment bebo kabatunda ebintu by'amasannyalaze eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi ebikozesebwa mu maka ebiri ku mutindo gwa waggulu ate ku bbeeyi esoboka. Samran Investment basangibwa Katwe downtown mu maaso ga stage ya takisi. Jangu ku Samran Investment tojja kwejjusa. Tukyagenda maaso n'olugambo nakawunde yakomyewo eggulo hali yetina lwamanga weekazi gwe twalabanga mu buzannyo bannampijja abakulukulu banna hayono ku ddyo kukono oba yani oba mukyala Lindo awo entebe arrivals yo yawanise emikono kulikayo nno munnange akuliseeyo nga bw'otegeka okwennyonywako kuba abakulukulu bali boogamba bannampijja ffe tuli bibebe nampijja kigwogamba ye Lidiya atakubuzeewo abantu mwereetera entalo Lidiya ndi ku Lidiya naye nga buli yalaba ku buzannyo buno nga tonnafumbira bambi yanguya n'atannawasa opapemukko kubanga ekirungi mulimu era that's life mwatto kitegedde n'ebibaawo era tukutumidde nnyo ow'ekitiibwa ennyo Katende kaakati munnange ninayo nno mikwano gyange abanjerega nga bampita erinnya olw'okuba nzanya firimu kati bampita nakawunde era ku kereziya ewaffe Buloba ku Sande nga tunyeenya amatabi awo nno kereziya sebo tukyazimbanzimba ekyo kisomesa Kabondo ku senta kakati mbatumidde nnyo abaawo twayimbye ennyimba z'abeene kitiibwa kya Buganda wakati mu misa omusanyu erindi kutumidde nnyo Munnamasaka era parish priest waffe Paul Semboga n'asindika ekiwandiiko tukisome era ne kisomwa bulungi ekiwaana beene emyaka 5
munnange amatabi mugalekayo ge gagenda okukola evvu ly'omwaka ogujja kuba bituufu kale kakati katulabe nga tugende wa musa kasobola tulabe emboozi eno tugende wa diplo kuseka Kabaka omutonzi w'abantu gwe kabaka omulunyo w'ekisa otubeere mukama onduguleke emikisa gyera baffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda ky'abaana yaffe tukikuumenga nga tubagabisa obuwangwa bwabwe nga tuli mu kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko kisaanidde okwongera amaanyi mu kwetangira endwadde ez'enjawulo naddala mukenenya. Ekiwandiiko ekyo ekya Ssaabasajja Kabaka kyatutuuseeko ddala mu batongole be ab'emiruka gino ekifuukako ffe ng'ab'ebisomesa ne kijjira ddala wano ku senta yaffe era naffe ne twongera okutegeeza abantu ba Ssaabasajja okwongera okumusabira olw'ebirungi byakoledde Uganda n'ensi yaffe nga Uganda ate n'okwongera okumuteeka mu mikono gya Mukama Katonda asobole okumuwangaaza ebirungi byakoledde abantu omuli amalwaliro obujjanjabi obw'obwereere okwebaza Ssaabasajja webale nnyo ssebo webalire ddala baffe ow'ekitiibwa twongera okwebaza abakulembeze baffe okugira ddala eno wansi ddala waggulu wa Katikkiro tutuusaako obubaka ng'obwo era twongera okusabira Ssaabasajja baffe awangaale emyaka 7 egy'ekitiibwa ayongere Mukama okwongera n'emirala mingi. Omwami Matovu John Namasaka omuwanika wa senta yaffe wano eyabulaga senta era nyonge nebaza omwami Seguya okujja nasobola okuba nga atuuka mu ffe okuweereza eddoboozi lyaffe okuyitira ddala ku mpewo kwozayo za Ssaabasajja olw'emyaka 7 agundeggunde baffe beene Mukama